Abantu mu bitundu by'ekyotera babuganya essanyu nga Namunswa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'alabikako eri abantu mu bitundu ebyo era ne baffa essanyu. Guno gwe mulundi ogusoose okulabikako eri abantu Lukyanga akomawo okuva mu ggwanga erya Namibia gye yali yagenda okufuna obujjanjabi. Guno gwe mulundi ogusoose okulabikako eri abantu nga bwe yakomawo okuva mu ggwanga erya Namibia yasiima n'agenda mu lubiri lwe olw'Enkoni era nga n'amatikkira ge ag'omulundi ogwa 31 ga Musanga eyo yadde nga yayogerako eri Obuganda ng'ayita ku mutimbagano olunaku olwaleero lwe lusookedde ddala okulabikako eri abantu be nabo ne baffa essanyu. Ivan Selector ekyotera wakawooma mu Nabuddu mpulira essanyu lingi okulaba Kabaka waffe. Mutuufu Kabaka atambudde okuva ku ttoteri atambula akolaki obutuufu mpulira essanyu nga musajja wa Kabaka eyeddira emmamba. Nsanyusa nnyo ab'ekyoterera mutuufu essaza ly'e Buddu Mayiga tulina kitumwagaza Katikkiro tetwagaza wabula kitwagala Kabaka waffe kuba mulamu era atambudde atulaza amaanyi atambudde kilomita 10 okuva waggulu eri Stanley paka wano ng'atambula era okubanga ndala ku Ssaabasajja kijjeewo obulimba bonna nga batugamba nti tali muziiye naye kaakati kino akikoze okutulaga nti mwali era tubeere essanyu tulina lingi nze bansanyuga nzitagendabyo ku mutanda wange mbadde maye omutanda oba bannaye nze mbadde mayenda kufuna kyakulya nze wabula ndi musanyufu nnyo okulaba ku mutanda nti ayise mu kitundu kyaffe lwakuba atukoze surprise nti azze tetutegedde naye kituwadde essanyu n'amaanyi n'ekirala abantu mu interpretinga bulungi message ze zirimu obubaka Ssaabasajja Mukama akuwangaaze. Gera muzukulu musajja wa Kabaka tufunye essanyu nga bannakyotera mu Buddu Kabaka wano wasoose okujja bukyanga ava mu bukosefu bwabaddemu tuli mu masanyu amayitirivu ennyo era tufunye omukisa gw'amaanyi nnyo nga bannakyotera twebaza Kabaka olw'okusiima n'ajjako mu Buddu mu kyotera. Bright Edward Baguma, Dream TV ekyotera.